Oh yes, mwe abuziko kumpi mwabuletera okululuma mwaba Lwasa Media Attention mwe abaletera omusajja okufuuka wetaba tena kyasobola kugatta ku ggwanga Precious Remy Outer Galaxy FM and Spark TV today avuddeyo avudde mu mbeera ku nsonga za Lwasa kugatta ne Diana Nabatanzi bino no bikulaga ensonga zivaawa ajjukira mbu Lwasa era yakwata mu system de nakwata mwawo n'abita Kenzo n'agenda maaso n'okuba nti abikwata mu era nga Kenzo yagejja jikubira ddala mbu wali Komestiro Hotel Ensambya naye n'akitaawo abasajja bane bajja bakwatamu so naye ng'ate omukyala akyalina obulumi bw'amaanyi ku musajja amanyikiddwa nga Lwasa olunaku lwa leero mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy Outer Galaxy and Spark TV avuddeyo n'agamba nti nedda bannamawulire mukikomye ddala mukomyawo kukisuusa wetwogerera yes byemukirigeno kuba ntukulusa right about now yes wetwogerera bingi ebigenda mu maaso mu kibuga Kampala ne mu Uganda ngenda kugamba nti olunaku lwa Dr. Jose Chameleone yavudde mu ddwaliro naye ng'ate genfunye ku lunaku lwa leero nti agenda ebweru yajanjabe era nga tuteebereza okuba nti obuli abasente zagenda okukozesa zigenda kuva mu mikiro gya gavumenti era nga ziva wa President Museveni kugata ne General Saleh Musale yes byebimuko ebyo byenfunye ku lunaku lwa leero agega amawulire gensobodde okuba nti ngafuna emboozi etujja gireta mu maaso awo osobola okuba nti ogifunako ate nga wetwogera still musajja mukulu amanyikiddwa nga Wizo Manizo akyali mu kwekweka akyali mu kuhidinga oluvannyuma lw'okuba nti yakuba omukozi paka saa zino taddanga waka yes Chameleone yasobodde okuba nti ava ewa maama we wetwogerera ali mu maka ge gyajjanjabirwa amapya amaka ge amapya galiko Accurate State gyali gye bamukuumidde Jose Chameleone bwatyo gyali naye ng'etuveeyo badde nkuwako highlights just tugenda ku nsonga enkulu ey'olwaleero ya Precious Remy kugata Lwasa Nabatanzi n'ebisigaddewo tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso namba n'ekibo ya Maxudi Junior weebale kuba nti otambula nange okunjagala okuba nti Evon followinga ngenda kusaba ekintu kimu genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga kati tusobole okuba nti tutambula ffenna bw'obanga oyagala amawulire agaffe Uganda gaddala genda osubscribinge naffe olwo osobola okuba nti ekintu kiggwa yes omusajja avayo n'atulaga enkukunyi oba ensekere naye ng'ate kwe kugulu okwokusatu nkiddamu omugagga Kaweesi Lwasa Emmanuel yes the city talkative tycoon yavaayo mu katambi n'alabikira mu katambi nga bambi olugalo lwalabika nga omusajja owokusatu kino nno kyaleetera attention y'abantu okutandika okuba nti babyogerako wano nno abantu bangi bagenda mu maaso n'okuba nti babyogerako era nga midiya yavaayo n'okuba nti ebyogerako olunaku lwa leero yadde nga bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bajaganya ne media platform zagenda mu maaso n'okuba nti ziba attention eyali mukyala we ex girlfriend we amanyikiddwa nga Precious Remy Outer Galaxy FM de Outer Spark TV de avuddeyo n'agamba nti mulekerawo okuwa abantu abatalina makulu nga Lwasa platform Remy avuddeyo n'agamba nti ebyo byonna byajja agabattukira ku bantu yavuma Diana n'amujobotolola n'amuteeka ebbali n'amulabisa bingi nnyo ekintu ekyagenda maaso n'okuba nti kimalamu ekitiibwa ekitiibwa ky'abakyala naye ng'omusajja n'abasajja bagenda maaso n'okuba nti baswala omusajja ng'oyo TV ne radio tezaali muwadde makulu kumwogerako kubanga ate bwetululira emyaka gye talina kyagata ku new generation okujjako okujonoona obwonoonyi Precious Remy leero yegaasi ku bayimbi nga Ipastila eyavayo n'agamba nti TV ze Uganda zigenda mu maaso n'okuwa abantu abatalina mugaso TV ne radio zigenda mu maaso n'okuwa abantu abatalina mugaso oba oyinza okugiyita useless idiots omukisa okuba nti oba oliawo bajja ku TV ne boogera nonsense era nga abannamawulire batandise okuba nti babulaminga ku nsonga eno bannayuganda bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bacomplaininga era omuyimbi omulala avuddeyo nakola statement yemu bamuyita Naira Ali avuddeyo ku makya n'agamba nti notunulira national television namba
nereeta omuntu ng'ayogera bya busiru ng'avaamu busiru n'ogamba nti Uganda eddawa naye ng'ali ku national television. So now Remi Wakusatu avudde n'agamba nti media ya Uganda mwekomeko mulekerawo kuba nti muwa abantu abatalina mugaso platform. Abantu abatalina mugaso be baani sijja kubamenya kubanga ate mmwe bemusinga okwagala. Ebisigaddewo bajja bibagambira Uganda egenda maaso n'okuba nti ekula mu blogging n'ebintu ebyenjawulo yadde ng'ate bisinga abantu bayitira mu kuvuma okuwemula n'okuba nti batyoboola ebitiibwa by'abantu abalala. Kyova olaba ennaku zino media za Uganda zigenda maaso n'okuba nti zifuna ba nuisance abetabo okuba nti bakula n'okubuildinga so fake celebrities and role models. Botulira ensangi zino abantu abatalina amakulu be bawa platform ku TV olw'okuba ngu balina ssente n'okugulako ebintu ebyenjawulo. Kyova olaba story ya Rwasa eri covered everywhere. Awo nno femme eri batuusa waki Peter Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior nsubira Remi nkuzeemu ekibuuzo kyo byebyo. Yes, Rich Boy Maxudi Junior kankome wano nsobole okulaba nti kuleetera ebirala.